Olwaleero abasomesa bayingidde olunaku olwokuna nga beeremye okulinnya mu bibiina oluvannyuma lwa gavumenti okugaana okutuukiriza endagaano y'okubongeza ebitundu 2/100 ku misaala gyabwe. Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bingi okumpi kubimalayo, gavumenti ewumiseewera kubawaabira mu mbuga lwa kumenya amateeka agafuga omulimu gwabwe. Buli musomesa Ssekinnoomu alina endagaano gye yakola ne gavumenti oba ne public service n'amateeka agatufuga ng'abakozi ba gavumenti. Nolwekyo yensonga lwaki ffe ku ssaawa eno twagadde tubannyonnyole buli mutendera gwe tutuukako nti komiti bwe yabeerawo neebaako kyekola eya kabineti twabannyonnyola. Palamenti bwe yatudde nayo neebaako kyeyisa twongera bannyonnyola bategere ensonga zino. Tetwagala musomesa yenna baggwe bweru wa tteeka oba bakwatirwe mu tteeka nga tebasomesezza okumala ebbanga. Oweekitiibwa minisita waffe aleme kwekaabya ate nga nanyina omufu ali wano. Ffe bazadde ffe tulina abaana bagenda mu masomero ago agatasoma, baabo abaana baabwe tebasomera mu masomero ago, ffe twandibadde tukaaba n'ennyo okusinga. Abasomesa bagamba nti batidde kisaliddwawo anti akeedimu kakyagenda mu maaso era nga nabo bawera kuwaabira gavumenti lwa kumenya ndagaano gyebaakola mu mwaka 2011. Bwe kiba kyakugenda mu mbuga naffe tuli eyo tutegeka twagala kukuba gavumenti mu mbuga z'amateeka era bwe tunagisingirayo tetumanyi biriba bitya. Abasomesa balina kesi ya muzinzi kubanga okugeza singa olaba ab'Emakerere bwe beediima sente zaabwe zaalabika n'ez'abasomesa bano zisobola okulabika. Nze ndowooza batugumiikiriza nnyo era mbawa ekitiibwa mbatendereza. Okumanya ensonga z'abasomesa ziranze aboolivuganya gavumenti n'ebibiina by'obwannakyewa babeegasseeko okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe. Tujja kuyamba abasomesa tubanoonyeze bannamateeka mu bitundu ebyenjawulo abagenda okubayambako okubawolereza mu misango egigenda okuba gyeteekwako gavumenti eno nga bwe badde gyekola. This is not about teachers. This is about our children, our country moving forward. So the answer is yes. In fact, we really want to warn those who seek to intimidate teachers. You will answer personally. The law is very clear. It's a contractual agreement. Eri wakati waffe n'abasomesa. Nolwekyo abasigadde ffe nga gavumenti eri mu buyinza eteekeddwa okuteekerateekera eggwanga lino. Newankubadde gavumenti ewadde abasomesa nsalessale wa Mmande wa wiiki ejja, abakulira abasomesa lwe lunaku lwe bagenda okusalawo ekyenkomeredde keedimu kaabwe. Shamim Batalwo, WBS TV mu Kampala.